Olina MC Fish mu program tulepokenga bulijjo ngamba gamba tulina okulepoka tulina noonya abantu bonna abakabi ab'omutawana abali mu Kampala ab'etabbu abeekoleddewo abakoze kikyayekoleddewo kikyalinawo kikyali waki wali lwaki abantu bamogerako lwaki abantu bakompitingana yesawa zino mu program tulepoke boto banabo ngamba noonya bagamba nawe nga nkugambaga nawe omugagga mu kibuga ngo ine bizimbe nga 15 osogamba nziye tulepoke mujje buli lwakubiri okutandika sawa 5 paka saa 6 gye tukoyereyo na ngamba nkuweereza mu program twepuke ero nakulwa lero nganzo omugagga omuto negulidde ekimoloka kino kati mulina okunnoonya ekimoloka kino kigenda kubanga tiya gas we baba kuba tiya gas nganze kubawa amazzi fe tuli bazibu nnyo wa program tulepuke katuli noonya omusajja ono omusajja no gwe noonya no abantu bangi bamukopeddeko ebintu bingi abantu bangi bakoze bingi abantu bangi bazzo okumujjawo abantu bangi bazze bagala okumusangulawo nga tebasobola musangulawo abantu bangi bagamba ye wakitavaawo twagala okumanya yavaawa yatandika atya ye lwaki waali banange ono gwe bayita jjajja bugiwugi ye kasooka yeeyogerera bugi wa mtata bugi byonna nga wobimanyi bampita moto mbalanguzi director new Amarula production Mosanga Sandi Kasoto, Mosanga Smaller Boy Wolubina, Mosanga Professor Kajegere, Mosanga Kapapali, Bona Bera Momo. Yes, ono mchala kwa Lady Apple. Ne banana tujja. Timu ngabo ojira bano bonna baliwo. Kwa kati bigize. Kati jjajja bugi. Kakati abantu bagala okumanya jenvuddewo. Wano ku Brave TV program twepo jebude wange muwanvu ali mu season ze muwanvu nnyo toba tugenda mu series ali mu season ze yenga jebude wange ye muwanvu nnyo tubyadda twatubadda ngana kutandika okuyimba awo natandika okuyimba na MC nga nkola ne Chameleon ne Sweet Kid banda gye watandikira tufaafagana nenfuna omulimu nasana ekujja gye nasanga padde omugenzi padde bitama ne Eddie Kigere nemmesa bujja tusangira ebiseera ebyo yali akola nga DJ akola ku Viper Room eri bagitanga Viper Room club eri wali ku Equatorio awo natandikira okubanga twali ba MC mwena mwali ba MC nga nayita Bugiwugi for VC nekigwayo kitya for voice changer bangambe dda okubangalaga nakunkumulangalaga kati lwavaayo kati nensoka mupoyesa nenkwata ku comedy kubanga comedy aliwo mu Uganda era abantu bagamba comedy gw'omutumbudde kyekimpisa jjajja taata katonda wa comedy antu bingi bantu bakwa amayinja bannaye n'ogamba kama katonda bedda bakuyitanga katonda walaga voice change twakunkumulangalaga ngokunkumula otya laga okutya tumanyira jiranga mugundi ya Buju Bantoni walamlibi to the Father I will pray holy banange bagamba walina ddole ng'abantu balowooza erimu eddagala just kalina kugira okukyusa amaloboozi nakwata kiddole nakijjana ku muwala kalina nkubadiko ate nga nakaddole kakola ki nako kaddamu nanti lyeddagala lye bagamba balooza nti ddagala in fact lyali ddagala liri kyali kyewunyisa nera kyekyo system bwetu bweri mpolampola kati awo tukwasa comedy tumukwasaganya emyaka 10, 12, 13, 14, 15 awo tagali bweyajjira awo kati ekibiina kyatandika n'abantu bameka ekibiina kyatandika n'abantu 2 nze padde bitama kale 3 nze padde bitama ne Eddie Kigere then waita wakabanga ka mwaka nga gumu 2 ne Messi n'atwegattako abegattaka atya ngati omanyi yali DJ naye bambi abyagala bya comedy ebyo ng'abyagala nnyo ne mumuyungako nimujanga mtambuze ekibi ntuja kutambuza ekibi yabwe tyo nekijja mpola ngera bumanyi hado ziba nyingi nyonga wa mutandika ekintu comedy tabanga mu Uganda tabamumanyi tabuliranga nako mutandika okufuna obizibu zibaawo bagala basi ba muntu waga nga olaba katamale mirundi bwafaafagana bwabona bulane katabanyi kange kali akaza akamu imitatinga kandi
akazanyanga tamale mirundi ojaka nkategedde kasoro itakatama olimba aba comedian nakoze nakola ne collab ya comedians ojja dubalagira abayimba olabeko era tugenda lulaba olimba tugenda kwatuluzanya mulimba comedians banji nono nyini comedian lakubanti nanti banji batekamu banosola bamalayo luba telujja kugwa season eddako maybe ate ndikwata ku balala ate nabo bafaafagane ekintu kakati ojja n'ekintu ekintu wache kizibu nnyo nga abantu babitegeera nga omanyi olusomala okuzannya omuntu aveeyaga kukubaga mumpite kuba nazanyanga nnyo pati z'ekikazi ezo nga pati alinga mugati alinga nkwana nje balikale bambi bwe bityo nze Saala kati ogera okumala sho kumbe munda mulimu Saala nga agala kukuba Saala akavuma mu bantu awo kumanyoko manyi nnyo kyosiri walya kwani bityo nenga abambi kyekyo kyone kati mpola mpola ne kati buzibu kibo wali osanze mu kintu kino kuva wakiyingira obuzibu sina noli awo nti ekintu kino kyatutuukako nnyo obuzibu bwebwo bantu kubanga kintu kipya nga bakirowooleza bintu birala abali mu kuwemula kuba bantu yalinga comedy abeera straight oyogera ebintu naye tune gye twabireetangamu eri professional naye nga yo omuntu alaba kinene nga bulaba nayimba olubira netekamu nyabo wabadde ki kansize n'enziku kati ekigambo nziku omuntu kimukolaki kimukanga naye kati bakimanyira si kipya obulwadde bwabazira omuntu oba osobola okwogera ekigambo AIDS noyogera syphilis noyogera gonorrhea nanti biri bya mu luzungu kitegeeza ate omwana asobola okulwala enziku omwana wo naati okwogera enziku magwo kitya naye kati omwana asobola maama taata nfunye enziku yanjaba olaba n'ebisiyaga obusiyaga gyasi abaana abalinga te abantu batya okukyogerako mubalabula ate baana baabwe nga olwokuba bawulira boogera ekisiyaga bisiyaga ku radio ku mativi ng'ekisiyaga kifuuse omwana ogenda naye mu hoteri gw'osaba chicken n'agamba bampe ku bisiyaga ndiyeko mbikole ki naye mubuulire nti omuntu ebisiyaga kyekyo omuntu ayagala musajja munne oba omukazi ayagala ki mukazi munne kati jjajja Bugi kino ekintu okimaze mu bbanga ki ngenda kuweza myaka 17 I think so emyaka 17 si 17 kibiina okuva watandika butandise kibiina 97-98 awo nanga mpafaganya na kintu ng'ofaafagana nakyo tulina maama tulina jjajja mukyala kati nsobola okuba kugenda emyaka nga sina mukazi n'abaana gye bali toba tuli serious mpozi nga bakulaawa mpozi nga omuntu bamulawa bulaayi naye nze omusajja ali herethe amagi gazijjudde muno monna gali muno ajafa n'amagi gange kyogamba oyagakwata tosobola kufaana amagi golaba gyekiri kyogamba tulina bajjajja mukyala tulina bameka kisaaganda naye nga abakulira Shamim Sekajja olina kisaagana jjajja Shamim nga yakulira kyuma kya mudaki tavaawo nyumba ya kyuma yo wamugjawa omutumbi amanya woolira bingi amanya mangi abanagamba ki buli linnya lyomanya eddungi lyenandyagadde omuli omuzira manya adi Thomas Shamim Sekajja erinnya ly'omuzira sooka omutumireko kasi kano kenyoga omwogeddeko mba mutumidde omumaze komwogedde recognition y'amaanyi naye asanyukanaga nti bambi kuba sijja mugasoakwendanalikokwewana mba nange ate gwe nyina yekka oba mubbi bantu bajja kusanga n'omukazi omulala ng'oloola naye ate ng'ominamu n'omwana ate bakuyita bamulekuba naye ye Shamim yabakulira ekisaaganda ekirala jjajja Shamim tukutumidde MC Fisher akutumidde wano ku Believe TV ate omumanyi yabalera atubaye buli mu pepsa kakati jjajja Bugi okukyankalana ano nga jjajja Pada afudde kyava kuki era baida nali nkisuubira because Amalula family twalitambuzanga ne Pada ebitama nkiraba kyobula erinnya eryo ngeri gye nali ndyagala nnyo asobola likola ki kulita nti ndisula obusuuzi lw'okuba nti omuntu ate ndirekera omuntu atalina laavu yaalyo kubanga kintu kiruma nga bala Eagles Production omuntu atandika erinnya n'agamba nedda erinnya wakiri kale tufunye obutakanya kati kagitume ki New Eagles kati naye ngamba okenfunye obutakanya ne bannaye nga tube kubanga ate baana bato mutulwana wagolengerera wala omuntu obagezako bali ate bikimba birabyeko ate bogezako mulaga ekirungi ate yanyiga bunyizi nga kiyamba ye naawe kati mulina okufunamu okwawukana okwo nogamba nti twesonyiwanga ne muntu tuwewemu obudde buli omuntu ategeere level ze
kati ye bagera baita new Amarula production kati bo nawulirako nga badde ku radio ne ku TV bagamba Amoti ye kati yadda mu njaga simanya yadda mu biki nembagamba kwogera buli kibagala nengamba buli kibagala ekituufu abantu bakimanyi abantu bo bakira kuba ebyange si byakubira ebintu byeragako era kano program eno kenze weno ku program eno kamundabako tewali ono kyagenda kumbuza kimsitayinaako bwino mujja bbira birajja kuba bibalaga era byonna ku stage performinga kirobwe ekitinyi kitandise nebwe biti bingi nnyo nze byange biwanvu birimu wiiki namba story empanvu nnyo naye nga kyekyo ekyatwawukanya kyekyo kubanga ndikwa obwerufu bukulu nnyo ajaja botaba mwerufu mu ssente n'embikolwa byo toba mwerufu muki n'embikolwa byo toba mwerufu bagamba ajaja bugi abantu bakuwagidde ebbanga ddene tewawaayo ttafa nje kikolaga kirina kirina mu ofisi yange waggulu eyo bajja kikuleta okirabeko nga katikiro siyogera bintu nga sirina bwino katikiro etafaali nalimuwa era tatoma era ngaga nti nkutongozza oli mutolo wa kabaka kakati jaja bugi muzeyi jali omuzeyi omukazi yafa simwe mwasimana entaana omusajja anzalira ddala biological father yafa then yankuza nga kyali ka baby nga yankuliza ddala kyali kibaby ye gyali muzeyi kyeyine empigi wali awo manyiwe wasi kyeyine gyali naye bagamba eri ogenderayo ddala effort oba tubeere ino kati fene Fort Mbarara si 40 mama pusi mama wange gye yali abamuzaala ate abantu bagamba oli weeri ddala ate wa effort wandi mama wange eyo kati gwa ewuwa awatuufe tunagamba tijajja bugi awummudde tukutwalawa era nja kubamba buulira muyinza okumpumuza wongi kati muyinza okumpumuza empigi musobola okumpumuza embalala kinaasinzira mbasaka ate baziisikola ki kubonaabona nnyo bwenalanga zisinyinza bijjaba kutawanya nnyo nga mbagala munteekaawo empigi okumpi bwe nalaba nga mwagala kuvuga lale saketi kinaasinziira tujja teesa nga sewogoteesa n'abantu kirungi noteesa n'abantu nga tonnafa notabasumbuwa twalinga kuyapadde seka twateesa bulungi tebandi muzunziza omugenzi pata kumuzza eno muzza eri muzza naye seka twateesa bulungi nanga amannaye wano watuufu mba mujja okolaki kakati lugendo ki olwali lukunyumidde ebinsasa neboba ofudde oteesa ogamba abantu bangi bagala basika ku state square nze njagala nnyo mu kibuga osalawo nogamba nzike ku state square naye maama bwoba ofudde bo abaziisi bebasinga okusalawo awo abo bebaba bagezi bebaddemu kukasuka eri okuteekawo gye baagala kati lugendo ki mpigi mbalala lugendo ki lwali olugenze ne lukunyumira olugendo lwasookera ddala olwokuluma omundi gwange gwasooka okulinnya ennyonyi nga tukomedi yantwala mwagenda mu nsi London muyimbi ki gwoyagala okukola ku bayimbi b'e Uganda okukola naye omulageko si kumulagako bonna njagala kukola nabo kubanga ntobye nabo natandika nabo watandika nabo Chameleon Bob Wine Bebe Cool Irina Mubiru ngiza kulaga abantu bali twatali okufaafagana okukyusa like industry music okugoba abaki abalingana ne South African music mu Uganda kuba aliwo mukomboti team yakola ki yakola omulimu omunene okukola ki okugobawo Juliana Kanyomozi abalala bagenda bali London oli okukuli oyo nayimba naye oluyimba baby I'm sorry never meant to pray oluyimba nayo video nyabona njajikuwa bintu ebimu otwogerenga abantu balabako tumekwa nkubirwali nga abantu balabako bajagamba nti fish alina amoti tebalina akapya kabaleeta balina atulagaako twogera ndi balabako ekitegedde nti okuyimba sitandise ekintu kyenkola nkimanyi ate ebintu ebimu bijja bakalubirizamu abantu abamu ne bajja kutuuka nkoleki babimanye bategere kituliko amoti yani ayimba gospel mukama oli muyaayi mukama yabatyo nawe kenyini gospel wajirabyeko njajjukuwa yagwa video ne video najimala dda ne tubanga tujirina ngenda kugikuwa mujirina na kubandoza nabo benyini bekangamu bakanga baba bekangamu bwekanzi abagono gisosotola
mukama oli muyayi ngajima mwana muto mwana mubuka mutanya tali bamita Eli mukama oli muyayi mukama oli muyayi nkuluwati mukama muyayi fish atya wali ozali bagwa tesane bakaddebo onzale tuli awo tulego makuno kabane kali singa 7 yanzala nakyegomba dda ekisooka dda tomanyi nakulu oli folumanyi nekina kutto kimanyi kyokka musajja yakolaki akimanyi musajja muyayi singa ngambako nati wagambako wetegekera kali netegeke baana bangi bantu bangi basomye bagala kubeera dokita biggwayo ayokya manda ayagala okugamba nti ayokeza amanda namala yakabanga olukakana ate injiniya okitegedde asomye bwaloyo gono kakana ate yasika chapati owulidde ate asise chapati nasoma ate yeroyo omukukutivu ngulaba ebintu katonda alina egijabigiramu bwati bwati obuyayi kyemasigambo kitiisa naye muntu akusinga obugezi akusukkulumyeko ku muwongo ku magezi abamugezi nnyo akufuludde kwegamba omugamba oyo mumulesi neyita muyayi naye oyo oyo mute nyinza okubandika fulu naye oyo omusajja muyayi mumuveeko mujjeeko olwo mukama muyayi lagadi yanyumizaako kasitole nangamba tikakati bugiugi yalize natandika kwesimbawo ku bintu yesimbawo bwesimu ajje kati aveeyo eyo kubanga abaana batandise mumanyira bumanyize aveeyo eyo kati bugiugi alina kubanga bisaawe nga Namboole ne mugamba ajja bugiugi kati naye alina kyabalanga era Namboole gyenjirako kuba tonabeerawo omuntu alonkingira Namboole lero nzinja okusooka okulonkingira Namboole kuba nzi kyekyo nze industry gyendimu ebyobufuzi ate ebyo kati babijja kujja luvannyuma ngaesi nakyo kituuse naye tayimu eno nze nazaalibwa kukola ki kuba comedian ebyobufuzi santuka birowoozaako tonaba kuba si kyendina okuba tewali amanyi naye kuba sijjagamba nti ebyobufuzi kuba nabyo ebyobufuzi bibeera to be part of us mu maka mu buli kimu ebyobufuzi biba mpaka ku mirimu gye batukozesa wabeera wakufuga akutwala so ebyobufuzi osobola bibuuka Okay, Jajja bana tubadde tuline Jajja Bugiugi mulidde jenvuddewe Jajja Bugiugi primary wasomera mpiji ne nasali mpiji era byonna mpiji senti kizito kati omalira era tatanga oyo mzee Cheine yapapagana nange obuto bwange gye buli mzee Cheine oyo awe mpiji nakati jali awe mpiji wenyini wali jali kati no malirawa no wayambuka subi nakigukiza kisubi awo wachita certificate yange mu mechanical engineering necha gwato oli mukobe mukama muyayi ebi nabe Nosomo bwa engineer na kwerero ngate okitegedde. Okay, Jajja Bugi nsanyuse nnyo okulaba okusanga era nga abawagizi ba Believe TV wano program tulepoke Jajja Bugi kulepoka kati badde season 1 tubawaddeko buja sample buli kyono bwangu ine buzo byagala okumbuuza bingi atete muva mu industry eno mugibeere mu kitwatondebwa oba olyani neragadisa agala akiveemu ate mva kiki azongere bongeze kuyiya nti amonti okoze comedy waliwo abaana abazze abalala kapale bani twatugende Mariaki twatugende batanso kola comedy bonna kati kitegeeza nti kati setukamu katono oletewa abaana abalala wano kutuba nti abaana comedy nze gwe ndi badde nkola nabadde ntubapapagane kati ate bana banange bamukola babi small boy kati ekyegeeza nawe kati nawe oli muyaye nga wagambye mukama oli muyaye kati nense kati wasetuseemu okubalengeza na kino gye kiri mu jene eno ne music busokola comedy muki kati nawe oli muyaye nze nepanko wako nawe sina limba lyenkolanga si hit olubina hit tomala hit lusidiko hit mukama oli muyaye hit love si mchezo hit ndeta nakala bakaita mpa amazzi nejja kuba hit ne Silivia kajja hit gwe amaso kurutimbe film etandika butanzi eno season 1 yes wadde Jajja Bugi on program Tulepoke buli wakubira okutandika sawa tano oba ngolina MC Fish akuletira abakabi bonna kati yabadde ne Jajja Bugi era nga abasibule Jajja bansibule yampisa Jajja Bugi abambaga Bugi byebiki bane mbagala nyo musigale nga mulemera ku TV Believe TV kitegeeza mujikiririze Believe
ate ne program yaffe bagita tulepuke era eriko omugwago wange kati nze ndi mugumu nnyo nyina yabayaye bange abatamanyi bange benaga nti bano mbesiga kati nabo bachako nomula ajja kulabira kuno ku fish bonoyaga ku sokwera comedian ali no bya TV presenter kati wuno kali tapapa kana yetacho kirekere jali nyina amajege nyina toina bonza gayita kubaga baddeko mu manyo ne mu digital boy remera ku Believe TV film etandika butansi they don't know no kama sivuli Believe TV towakana kuka emabega ngoli ne masembe abeya emabega director wange Benja editor nga yakikuwereza Kayongo nga yasumulula kyakabinyo tova